omwana wa Hajjat oyo simukwate. That is my opinion. Okusinzira ku byengendo okubanyonyola. Teriyo mukazi ku nsi kuno. Teriyo mukazi ku nsi kuno okujjako ng'ono abamuyaye mubbi mukulu pya ng'omutima gwagenda mu byanfuna. Ayinza kutuula na discussinga okutyobolebwa oba okukulusanyizibwa kw'omwana we akuwanyiseemu n'ebyenfuna. Ekyo tekiriyo. Awo omukazi wakiri akutta. Wakiri akutta nkubuulira amazima. Teriyo mukazi asobola kuwulira nti omusajja yasobezza ku mwana we n'agamba bampeemu emmotoka, bampeemu ekizimbe oba bampeemu ssente bwe ziti. Taliyo. Naye olw'okuba nti omulembe guno gwafuuka nnyo gwa byanfuna, Hajjat ayagala kufaanana oli omukyala gwe baali basibye gwe bayita Zubeda Mukamaana. Omukyalo oyo namujja mu kkomera ng'ensonga emuggisaayo eggwanga lyonna lyali limukutte mu COVID awo nga baga nti yabadde atunda muwala we eri omusajja abawe ekyokulya, naye ng'omuwala gwatundayo wa myaka 16 ye maama wali myaka 38 n'alema yo okwetundayo n'atwalayo muwala we mbu babawe ebyennyanja bafune ekyokulya. Ogenda okugoberera story emabega nga amawulire n'omukazi bamaze omuteeka mu kkomera, poliisi emukutte n'obubiina bina bw'abakyala awo buvuddeyo bukibiki. Ogenda okumaliriza okwetegereza ng'omuwala alanga maama we kusiba boyfriend we yamufunisizza olubuto, n'asalawo n'agamba nti maama abadde antunda eri omusajja ampe ebyokulya tusobole okulya ewaka. Naye ng'omukyala ayogera ebyo yabadde alabirira omwana single mother n'omwana abadde mu kisulo. Nembuuza muzadde kyayinza okujja omwana we mu ssomero atudde P7 gwabadde aweerera gwakola ki amutunda eri abasajja bamufunisa embuto kulwokuba nga baagala ebyokulya nga naye yennyini omukyala waali omukulu n'atakyekolera. Ono Hajjat alina byali mu kugoba birala, naye ng'ayagala kuyisaawo omwana public ejajinge Haji ono bamusalira omusanga asibwe agende mu kkomera agende okudda, kubanga jjukira ogwo omusango ogwa defilement rape biki, it's a capital offense case, emyezi 6 nga tonnawoza. Ekitone nnyo baba bakusalira gibeera myaka 7-14 okudda waggulu. Kati agenda okudda bano baba bamaze otunda ebyobugagga bye byonna nga babigabikanye babimazeewo. Jjukira nnyini bintu bwe bamala omuyingiza mu kkomera abatakyalina bwogerero. Anti kaakati mukwano omwana wange emimwa n'omutu gw'obulago n'omwekakatikako ku bakazi abali ku street. Imagine mukazi wo bw'aba akyawagira Zuula olwaleero mweno saga ya Haji yasiwa. Mukazi wo ng'akyawagira Zuula akina girlfriend akina mama w'abaana ng'awagira Zuula ebyokusaasira Haji biveeko, ebyokukwatibwa Haji ennaku biveeko, weesaasira ate weekwatibwa ennaku. Nze nkubuulira ne bw'oba mulaba ku social media genderera comments ze, genderera position ye, genderera ebigambo ebikozesebwa mu video bwawagira, kubanga byoliko ebyokusaasira Haji biweero. Zuula aweebuuse nnyo mu kino, mukazi wa ayinza otyo weebuuka gwe tuyinza kusanga ng'oli mufu. Ekyo nkubuulira oyinza obutafuna mukisa nga Haji gwalina nti akyalina chance ez'okudda ebweru n'abamulamu ajja kutegeera omulabe we, naye gwe oyinza obutagufuna. Ekyo nkubuulira Fifi the Queen n'adduka, Ruth Kalibala n'asirika, mukazi wo ye akyawagira. Omukazi n'ageeta odi enkambwe ng'agamba n'osoba nga munzikiza ngolooza abaana tebakulaba, naye anaati gw'ozaala n'akulaba n'osoba enjaga naye kuba omupiira n'agamba n'otuga omwana wange. Kati omuntu aliko enjaga yasobola atya okumanya nti ogenda okukola ekikolwa olina kgenda ng'osooba aye tekulina kubattaala. Nebyo n'abitegeera n'asoobe baleme mutegeera, baleme kumuwulira, agende mu nzikiza baleme kumulaba. Kyokka ate bw'atuuka ku ddeeka n'agwa bugwi mu bulago n'atuga. Kati meaning y'okusooba n'okuggyako ettaala yali ki? Tali muntu gw'osobola tugira ku ddeeka. Ne bw'aba mwana wo nga gw'omuzaala kasita omugwa mu bulago amanya nti kati omuntu bulamu buweddewo. Ddeeka mugimenya ne mugwa ku ttaka. Naye byonna tebyaliwo tewamanyi. Gwe mukazi wo akyali ku sayidi ya Zuula olwaleero. Bulaaza oli bubi. Oli bubi. Somebody said I negotiated for Nubian and anyone to come out of prison. Kadingo, leka kuyita walango otegeeza nze. Nze yagamba abantu njoyine endagaano ne Museveni. Era bakuwa ne motoka zo ezaali zakwatibwa mu Arua. Tovanga yo kunnyonnyola abantu emoroka ezo wazifuna otya. Bw'oba toyina ndagaano na Museveni,
nyonnyola abantu emmotoka ezakwatibwa mu Arua nga n'abaana b'abendi abamu tebabajjanga mu makomera wazifuna otya emmotoka ezo zaatuuka zitya mu lujjalwo ezaakukusibwa era omusango ogwo gwaggwa gutya kubanga toddanga mu kkooti naye ebyo byonna ebyakwatibwa mu Arua baabikuwa ani yabikuwa ate lekeraawo kwebuzaabuza njatula mu lwatu nti Calvin Kayanja ogamba abantu bino na bino kubanga nkusensedde Kyagulanyi nkukubye okubula okukumalawo osizza abaana b'abantu mu bintu eby'obufere fe abantu abali mu struggle tuba tubalaba naye zino struggle za lakizale z'okufunamu obufunyi ze mwayingira abayingira struggle nga bali mizigo kati basula mu mansonies tuba tuziraba nti za bufere naye bw'oba oli mwerufu nnyonnyola bannayuganda emmotoka ze baakwatira mu Arua wazifuna otya era zaatuuka zitya emagere nze nkuggyeko engalo kale ntwala mu kkooti ebyo bifaananyi ebyo tebyali mu lujjalo wazifuna otya era ani yazikuwa era omusango gwakomawa wazifuniramu sekisoni kye ya kkooti ng'okozesa baalooya ki awo nkuggyeko engalo ate lekeraawo okwebuzaabuza bw'oyita ewala bwe mba nkuyingidde njasimula ebyo emuwoza tajja kwanukula ndeeta bwino kwatamu katono bw'ayagala okugenda ebweru nkukakasa nti ssente z'oteekamu nga visa ekuli mu ngalo twetaaga abawala n'abalenzi genda kukola ku bisaawe by'e Dubai, Kuwait ne Qatar mu kaseera kano ak'ennaku enkulu contract ya myaka 2 bakusuza bakuliisa salala atandikira ku bukadde ku $1.5 paka ku $2,700,000 nga mugenda kukola nga bakirina bawaiter ne bawaitress n'abo be mulaba abeesitula emigugu okugijja mu nnyonyi okuziteeka mu nnyonyi endala so tukoneko ku noti 7 oba noti 7 noti 7 ojja kuba tufuna butereevu ojja wetwalira omukisa ogende ebweru wenogere ku nsimbi olina okubanga oli emyaka 21 paka emyaka 39 ng'oli mwana wa bulenzi oba wa buwala passport ng'ogina oba togiina jangu okole interviews abawalabu we bali emirimu gigenda mu maaso baddira akuli okumpi ennyo ne bamuta ne bagenda bagamba abantu ntolaba oyo munnaffe tukolagana naye tulaba nti ne mukwano gwe edi mutwe twamutadde yateeseza naffe ne baddirawo omulenzi omunakunaku ye ne bamutta ali prominent naye ow'amaanyi maanyawo ye ne bamutta John Bosco Kibalama edi mutwe released akirewo John Bosco killed akirewo released ali kugwa released John Bosco afiddeyo Olivia Lutalia retained kati mu bantu bo bano na kuchanga fekye tulina okukola tulina kuteekawo pressure emu you are not supposed to arrest anyone tolina kukwata muntu waffe n'omu in the first place okujjako ng'oyise mu mateeka era naye n'omuwozesa mu mateeka byokoze byonna ebirala after that tebitukwatako era ne president waffe yakigambye ffe tetufaayo ngeri muntu oba bamutadde batya kyetufaayo bamutadde folwalera kirewo bamutadde kituufu yabadde ateekwa na kuteebwa yesterday era tubabuuza n'ababuuza nti lwaki mwamukwata in the first place era bagamba tumukkiriza yeeyimirirwe n'abalala balina okweyimirira kuba ddembe lyabwe tolina gw'oyambye oli mugambe tolina kyotugamba oba akirewo muwadde beyiro n'ekyo kibi nnyo kubanga wali okutte na waaki naye kakati bajja tuzanyiranga ku bwongo bajja ne bakwata ono oyo ne bamutta ne bakwata ono oyo ne bamuta ono ne bakwata ono oyo ne bamureleasinga ate nkyane byonna ne bajja ne batandika okutuzanyirawo ku bwongo propaganda ono bamuteekamu ssente nnyingi nnyo Tofchini nti mama wa Gravity yannuma okitegeera yannuma kuba Gravity kyali wange yannuma era we nalaba amawulire ago era nasiriikirira ne musabira okitegeera sapostinga nagenda ku page ye nenteekako nga wonoga nti omuntu afudde nengenda nenteekako nti munange nga kitalo naye nti ngene ku page yange tubadde tuwogera luli mukakati lwaki nkwagala nnyo mu bufu ekyewuunyisa ku ekyo you understand no we've not been talking tubadde kabwanange mukati olwokuba ofudde kati twagala anti okufa kuzza byonna kankwagale ng'ofiiriddwa nze leka nkubireko ebyo tetuwogera by the way temujjanga temunzikira lwaki tusonyiwagana nga tukyali mu bulamu ani yagoba lutayo baye yagobani bamesaki
Yutaya inago yagoba misa. Bali banji. Ebo bali mu igo. Gawe bajja aba mu igo. Nabagamba temuta wana kulinya ku mulambo gwa kitange. Mugene n'abafumula. Nedda leka mbabulireko mbadde nsaba simu bubi kikulu temwagala mazima naye kankubulireko we tuba tubadde tetwogera nga tuli bachali. Mama wange tata wange jajja wange senga wange baganda bange tebafanga. Mbunojja omunange notekera yo post. Oba tubadde so rude. Sireta na mabugo. Leka nkubulireko nzo okumanyanga nze saagala kuntijjukanirako. Bwe mba nfudde ne baba abantu babiri banzika n'enzigwera yo. Nalabye abantu ababadde batabukidde Sheila Gashumba nga bagamba nti si kyakabi omuntu just okufuna obufunyi Range Rover nojja no celebrating. Some of you don't know what it means to work hard. Mwagala biwedde. Mwagala kubba bannamu bye balina. So you don't know what it means to work hard. Sheila, abamu kumumwamanyira kubawo. You know? So what do you know about celebrating hard work? Kambabuzi, you pick. What do you know about celebrating hard work? Omwana yabadde clear nabagamba this is my first kaje negulidde with my money. You know? That is very amazing. Buli mukazi yenna akyagala. And hey, what's wrong with a woman celebrating their own victory? Kambabulireko abantu abamulabika ndoza gye mwakulira buli kimu oba mwali mwakirabala baddanka kasabamu mutambuddeko oba nti n'olaba kino n'olaba kiri so mulowooza nti muli baakabi nnyo. You don't have to celebrate anything. Mwera simanyanga nze ne bampa akantu nkakukumeeri. Let me tell you bantu mmwe mweraguza. You think that everything you bring on media wagenda kubeerayo abalogo babalabe busimanyanga babaloge. Some people are beyond that level. They have a big God. Gaye takyakulaga kintu kyalina. You know? Sheila Gashumba comes on your new car. It's a very good car. Irabika bulungi. I understand everyone here. Ajagala. Ushigera. So you people, when people are celebrating their victories, mubaleke. Buli muntu yamanya engeri gyayitamu mu bulamu. We should stop judging people but smile gundi bamukoleddeyo just kapate katini nnyo n'abuuka n'ayita abamawulire. Ne bw'obabeera bakukoledde just kapate nga bakutwala kadina. You're free okuyita NBS, noyite Chicken Media, noyita buli omu and celebrate you. You know? Anyway, ubeere bulungi.